Olwaleero na FDC Nathan Nandala Mafabi kakuyega Mutete mu district y'e Butembo ne Palisa okumatiza abeeno nti yasaanidde mu bantu 8 abeesimbyewo okukwata enkasi y'eggwanga lino. Ono atandikidde mu district y'e Butembo era asookedde mu ggombolola y'e Kisenyi wuuyo Bwanga C. Engeri abeeno gye bayimiriddewo ku by'obulimi bamutegeezezza nti tebafunye mu ntuuyo zaabwe. Kati ffe tuzzeewo okugyawo ensonga y'okugamba nti tukolerera ki, tukolerera lubuto lwokka, tukolerere Ssentebe waffe twezimbe naffe. Museveni agamba tayagala nfuga mbi naye lwaki alemeddeko naye nga we tulaba kati ukyafuga tayitangako eno naye kati bana banoonya obululu batandise okuja otunoonya oleta mu store okuweweera risiti y'olomoti ozitwata mu bitu byo onyawaza mu banka wafuna nigamananu nigama pesa nga nembaka kase embeera eza kukyuka mu Uganda kubanga byebulimi kuza kutamu 10 ku 10 ye budget mu byebulimi fertilize kuza kuleta litaka lyakyendera man atefa kuli bantu bananu bagala. Olw'okuba nti abasomesa b'amasomo ga arts babadde mu keediimo abaana bangi kati bali waka, Nandala ategeezezza nti wakutumbula embeera z'abasomesa n'ebyenjigiriza okutwalira awamu singa awangula obwa pulezidenti. Amapesa mangi bw'oluzungu amapesa manambi ate bw'oluzungu niyo osomesa weekubala kusomesa bakubala munanu mu luzungu wabula bw'abadde ayingira town council y'e Kabwangasi awanyisiganyizza ebisongovu ne poliisi ebadde mutangira okkuba olukuŋŋaana wakati mu kkubo. DPC we Butembo alina okumanya ati leero tuli Butembo olunaku lwonna nti era waakulwanyisa obwavu obufumbekedde mu kitundu kino ng'ayita mu nteekateeka y'okuteeka obukadde 10 ku buli kyalo obwavu balukuba oluku ku mutwe. Sente ebintu bikyuka ensonga ky'oba olaba ngamba abantu babeere neki ne sente embeera ebeereki bombi nze njagala kuba omulungi nti omubantu bonna abeesimbyewo abagenda kuteeka sente mu nsawo zammwe ye Nandala Mafabi. Oluvannyuma ono yengeddeyo mu disitulikiti y'e Palisa naye gy'ayogereddeko eri abantu b'eno. Winnie Tesana Kayinja agafeeyo ku Spark TV wano mu disitulikiti y'e Palisa.